Omusirikale wa poliisi okuva mu kitongole ekirwanyisa obutujju ASP Dismas Tebangole akubye Natasha Naggaye w'emyaka 21 ng'ono muyizi ku University ya UCU Amasasi. Bino bibaddewo mu kiro ekikeeseza olwaleero era nga kitegeerekese nti Naggaye abadde agezaako okugula ennyumba y'omusirikale mu Butanwa ng'esangibwa mu Nabutiseero mu Mukono Central Division. Kitegeerekese nti Naggaye abadde ne muganzi we Ashraf Bandise mu kifo ekisanyukirwamu kyokka n'amuwa ebisumuluzo adde ewaka musanga ng'ono lutuuse mu kikomera abadde takyajjukira muzigo gwa muganzi we n'agenda ng'agezesa ekisumuluzo ku mizigo egy'enjawulo nga wano waatuukidde ku luggi lw'omusirikale era mu kukikitanya ekisumuluzo n'amukuba amasasi. Michael Kabengwa omu ku basula ku nnyumba zino agamba nti Naggaye asookedde ku nnyumba ya mulirwana we n'oluvannyuma n'adda ku yiye nga bw'agezaamu ekisumuluzo era bwe kiganye n'adda ku muzigo gw'omusirikale. N'ata amasasi ng'omuntu olw'okutya kwe yabaddemu wange already yabalabye bakolaki bagira bacekinga nyumba ku nyumba. Ababaddewo bagamba omuwala ono yalajanye nga bw'atali mubbi nga wano Hannington Sengenda avunaanyizibwa ku mayumba gano n'abatuuze bamudusiza mu ddwaliro e Kawolo. Nabadde neebase kakati olaba masasi ge gakuwawa mu Nengamba madamu Saulo ziringa mmeka? Musanvu zigenda munana. Ononti eka Sudiani wawa. Tuwahiri Isabiri akulira ebyokwerinda ku kyalo kinannyonnyodde ebyabaddewo. Naggaye Natasha ayavudde Busoga yakamala wano myezi 2 oba myezi 3. Poliisi yamujje wano emutwala e Kawolo. Esasi balisanzeemu muno wano mu kibegabega wano. Agamba obubbi bweyongedde mu kitondo nga bulese abantu ku bunkenke era nti waliwo n'abababba emisana toko ng'agamba nti kati abantu babeera mu kkengera buli kiseera. Kubanga otuuka ku poliisi ng'omubbi abbye n'ogamba amafuta odi biki problem gye tulina ya bubbi. Buli muntu ali insecurity kati era tukubira abapoliisi oba n'abasirikale abatuwuliriza ne President Museveni okutwalira awamu. Agamba bakizudde ng'omuwala ono abadde asula ku hostel ya Little Angel esangibwa e Kawogera omusirikale okumukuba amasasi abadde amusuubiriza okubeera omubbi. Akulira okunoonyereza ku buzibu emisango mu Kampala n'emirirwano Benson Watum atuuseeko mu kifo kino okulaba ekibaddewo n'asaba bannannyini kifo okunyweza obukuumi. Don't deploy only one person. When you deploy one person, that is out. That is not recommended. So deploy at least 2 and above. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesikira akakasiza bino n'ategeeza nti batandise okunoonyereza. Agamba emmundu ekika kya basitola n'amasasi 12 bye bizuuliddwa poliisi nga n'omusirikale Tebangole akuumibwa ku poliisi ey'Emukono ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tusobodde okuba nti nno tukwata omusirikale okumubuuza ebibuuzo ku kunoonyereza kwe tukola naye ngo ye yakubiddwa yaddusiddwa mu ddwaliro e Kawolo gyali mu kufuna obujjanjabi. Ekikolwa kino tuli mu kinoonyerezaako okuzuulira ddala biki ebyabaddewo naye nga tusaba abantu mu kitundu okusigala nga bakkakkamu ng'okunoonyereza okugenda mu maaso. David Musika Lyankolo ne Henry Nsubuga bakusakidde ekkulire lino.